ate mubyogerako mwe bannamawulire mubyogerako kakati ekyo kyawedde bamubettensa omutwe ekyo kyawedde omulamu bagenze kuziika oba kitegedde bulungi naye poliisi netandika okuba tiyagasi mu bantu kati eba erina okujjukira nakugamba luli nti omusirusiru abeera ati omu yayonoona ekintu kyonna abapoliisi abakwata zi bodaboda balina okuddamu oba ne babatraininga mu ngeri y'enjawulo kuba ndowooza bagenda ekyankwanzi oba waji batrainingira tebabatraininga ndowooza ate kukwata boda kanate ne beesanga mulimu ogwo balina okukola ki omanyi mu nkola abasajja abakuba nugo boda bagikuba noyogera kukuba waliwo eyabuuka bwati waliwo gwe nalaba ng'abuuka ng'alinga ayagala okugwa daivu etuddeko omukazi etuddeko n'akaana akuba ye kukwata kyokka nga kyakwatira and they are very stupid akwata. Don't use such a statement. You're talking about police officers. But what do you want me to say? Because this is Kigambo. Statement in no, nakusomesa ne kugamba stupid. Stupidity is fulu ye mubi. Na stupid. Omanyi Uganda ati ekizibu kyammwe. I cannot go back down on that statement. Kugambe some police officers are simply stupid. They make stupid decisions. The stupidity simply means making a wrong decision. Bw'obeera omusirikale nga oli wa police n'osalawo obuukire bodaboda olw'omutwalo gumu ebyo tusobola biyingiramu n'otula ku boda n'obuukira bodaboda ng'eriko abantu babiri kuliko omukazi kuliko omwana ontegedde bulungi naye nga oli kyoyagala omukwatira reflector ontegedde bulungi kakati mu nsobi awo n'otta omwana you are stupid you are stupid tombulira ba police officer is not supposed to act like that kitegeeza butegeeza nti either ba employinga police employinga abantu abatali professional kwata boda kuba ndabye abantu bangi bakwata boda ekirala nga bali backed up by the police but when they're not police officer exactly so it is they are not even putting on uniform exactly that's not at all kyenkugamba they are not KCCA they are not police then who are they? No traffic officers they are simply usual random people bibera usati mpali nenga mugana nga akwata bodo kufaako ngate ali backed up by the police era nga police eri wali gwe bakwata owe mundu wali now ekyo kitegeeza ati you have made a wrong decision which means stupidity. Uganda by the way olulimi olutuufu lwe tukozesa mu Uganda si Luganda si Luki naye Luzungu Oluzungu lwatusomesa when you say stupid it simply means you have made a wrong decision. I didn't call them fools. They are not there. They are simply making a very wrong decision, which describes a stupid person. Guy yafiiridde obulamu mu kibuga mu Kampala wakati awo omutwe ne gwawukana ne no, my question is justice egenda prevailing etya why police is having a very very many challenges, but I think police are not kuvayo one nenyonyola abakwata boda bano bebaani. I think they are yet to bring a statement about that abakwata boda zino bebaani ekyokubiri boda ezikwatibwa ani avunaanyizibwa era kiki kye baba bakwatira abapolisi ababodaboda nze I have problems with bodabodas. I hate bodabodas by the way naturally saagala babodaboda kubanga tebalina musango bakola how do you say I hate bodaboda? Why I hate bodabodas? Why? They don't make any sense. No, you can't say they don't make sense. Hello, it is not about you. It's not about you. Gwewawulira sense gyezikola bodaboda nze omanyi bantu bameka abalina emirimu olwa anti kakati nagamba nti waliwo me I pay attention to the smallest details. Tosobola kumpa nusu bibiri ontegere nonziba nusu mutwalo
ate ndo gweno no sherishinga nnyo okumpa otegeeza ki boda kyezituwa kitono nnyo kitufiiriza as a country. Boda tuzifunamu kitono nnyo ng'eggwanga okusinga kyezitujjako. One, boda eyo giraba, boda eri mu bukaddo butaano. Boda eyo tekuliko kintu kiri ku boda kikolebwa Uganda. Uliriza nagamba za attention to details. Argument tosobola gibanga ogizeeyo olw'ensonga omanyi waki oyinza n'okusanga mulimu kugaggawaza abayindi understand me well owange kati koine kololero lya boda wano kakati buzibu ki buzibu bwani ekyokubiri kyolina okutegera ku boda ezo zolaba ziriko eboda ezisinga abavubuka bano bazifunira ku mabanja. Yes. Kati bazifunira era ekyo kiri ku ekonomiya kati fe tusobola kusirika. Kati gwe problem gyolina gw'oli mu kuwoza gw'olinga bana Abannayuganda bagamba kyake tunaakola ki. It's not about that. It's about telling people the truth. Osanga abo abatono abategedde banaategeera. Gende Mulago mumukola amawulire. Gende Mulago olabe how many people be bakutuddeko amagulu because of borders. Just genda okikebereko bukebezi. Kitegeeza nti boda yes tuyinza okuba tuzifunamu. Totandika kukozesa bigambo byotategeera tuzaagala naye tetuzeetaaga. Ontegere bulungi nnyo nti even without borders Ugandans can still perform. But financially they are people that are going to get no, leka nkubulire. We can survive without borders. Ekyo njala okitege mu bwongo bwo osooka okitegeereko butegeezi. Toyogeranga nagamba ntera ate kukikugamba kino toyogeranga muntu wa bulijjo ontegere bulungi kati gw'oli munnamawulire akola population zonna tuzirowoozaako naye tetugenda kuzirowoozaako mu ngeri ya zifiiriza. Nkugabe bw'otunira abantu abakutusa amagulu because of borders bangi. Yes. Accident kintu kya butonde. Thank you very much. But accidents bazikolera ki? Ozalaki bateeka obupande ku kkubo ne bagamba nti awo vugawo speed 7 wali vugawo speed 8. Ffe tulina okulwanyisa accidents okendeera. Exactly. So sikikuziwagira kugenda maaso. Ontegere bulungi. Kati gwe kyoli mu ggambo. Olinga agamba. It is okay. I'm not saying it is okay. Then it is. Point yange nange ninya border for your information. Nange ninya ki border. But I'm not happy about borders. One abana abavubuka bangi. Creativity. Omanye gwanga likula creativity. Borders. Omanye abantu abali ku border. Omanye waliwo abana b'emyaka 16 bali ku border. 17. Noti mawali mukwasa submission olinga gantu obera mu UK. Omanyi waki kati kale nze kankwe point yange yino. Uliriza. Ekyokubeera e Uganda. Kyentegeeza kiki. This is my point. Border. Engeri gye ziri nti z'employinga party nnene ey'abavubuka mu Kampala Metropolitan. At least kyendowooza. Wasobola okubaawo ensomesa ez'enjawulo. Ezo zisoboka. Okubasomesa engeri ey'okweyisaamu nga bali ku ezo zonna siziganye ebyo byonna uliriza ekyo kyonna sikiganye era nange sigambye nti ekyabukeere ku makya boda ziveewo naye ekyamakulu nnyo omuntu okufuna the broader picture of whatever you are dealing with ontegedde bw'oba ogenda okujjanjaba omuntu tolowoozanga kugamba nti senga atereeramu tuba twagala akole ki awone. Kati obuzibu bwa boda mu Uganda buli beyond ffe katwogera ku muntu eyafudde yesterday gwe battidde wano mukwano ku roundabout omwana wa boda eyafudde waka nga alina abaana alina omukyala ng'ageze okunoonyeza famire ye tusobola tutunulira oyo yekka essaawa eno yabadde avuga boda ng'afuna ssente gwe zozoyogerako ontegedde bulungi. Essaawa eno yafudde. Essaawa eno waliwo namwandu. Essaawa eno waliwo bamulekwa. Ontegedde bulungi. Essaawa eno gye twogereramu waliwo obulamu bw'omuntu obwakyusa obutaliddamu kubeerawo kyekimu.
osanga yabadde adduka ng'adduka agamba kino emitwalo ebiri gye nnina mu nsawo kanjitwale enfuba okulaba nti school fees ngula ebitabo bya mwana wange mutabani wange Abbas ku Manda agende ku ssomero kati ebibeera byakoze ki. My final issue is one, abateekerateekera eggwanga tulina kye bayita Uganda Planning Authority. Abateekerateekera eggwanga njagala okubajjukiza abateekerateekera eggwanga njagala okubategeeza nti okimanyi tulina osoose okuwulira wano Uganda Planning Authority kitongole kiramba gundi eri wali gundi headquarter ziri wano wamabega wa MTN around there then boom jao kiramba bakeera nakati bali mu kunywa chai ontegedde bulungi sebo abakulu kimala no let me give them my information as I have for us we are community experts. We believe that community development etandika na buli muntu omu ntegedde bulungi okulakulanya kweje kutandika nawe planning enguudo planning biki kwanza balonde gye manyi enguudo gye bazaanikako muwogo naye nga weziri tobuzabuza bantu. So the idea is aba planningira eggwanga lino mwebale ku planning naye mutandika okulowooza ku boda in another channel. Borders one zono zisse ebintu bingi zissa abantu literally ne zitta abantu psychologically zissa abantu psychologically nti omwana avuga boda balina okutandika planninga. For example zigambayo amagezi gamu Uganda Planning Authority omuntu yandivuze boda myaka gisukka 3 ntegereka bulungi nedda omuntu kati kanjogere n'abategeera omuntu teyandivuze boda kusukka myaka emeka nga bw'otandika olwaleero boda ne gavumenti ekiremala kugenza kugamba nti borders zikoze more harm than good. Ntegedde bulungi zasooka ne zijja mirembe naye kati zitandise okufuuka problematic. Kati ate poliisi ekifudde waasi. Poliisi kye tubasaba musooke muveeyo munnyonnyole bannayuganda boda mwetaaga boda kika ky'okubeera ku luguudo era zirina kubeera zitya. Uganda Planning awe nyini poliisi teri boda eri ku kkubo esobola kuulwa musango nga omusirikale agiyimiriza boda ne bweba mpya ekyo tukuŋŋanya kubbi kakati ekyo kiddayo eri mu baplanners Uganda Planning Authority nti bo balina okuteekateeka bateekereteekere Uganda nti boda we zituuse zifuuse nuisance. No nedda sebo kati gwe tomanyi bw'oba ovuga emmotoka boda ebeera wano waliwo eri wano waliwo kuli maaso waliwo kuli emabega tumalirize kitengezaako ngatuuka ku kino yankiveeko mankwaubutuufu bwaoleze ku topiki ey'amaanyi ennyo naye ng'ate tulina obudde butono so kyetugezaako kugamba kiri bwe kiti poliisi muyambe borders so temufuuka problem temufuuka part of the problem because mutisiza abantu bangi temufuuka kitundu ku kizibu ontegere bulungi become you be the problem solver not become the solution not the problem. So ekyo kimu side eri ekyokubiri borders aba planning ekibuga borders ze kugambye nti economically ne bwobuuza aba boda n'obubuuza economically boda zikyakola sales tezikyakola abantu they are just surviving. They are just surviving. And why are they surviving? Balina wengeri endala anti uliriza engeri endala kyevana nkubira omulanga ekitongole ekiplannings nti boda nga tezinnabaawo waliwo abantu kyetwagala boda zibewo nga n'abamayirungi tezivaawo uliriza tezivaawo bati mukupulaninga zebakugamba nti esaati yo sigyagala basikugambye nti beera bwereere nkugambe sala amagezi ofune esaati ekolaki endala esina sente zigula ndala That's what I'm trying to say. Thank you. Kakati essaawa eno boda zimaze okuprovinga nti buzibu eri gavumenti eri poliisi
eri everybody because gwe bwanga otuuse ku level esindiko wa bodaboda wansi w'omupiira nze nali ndabe wa bodaboda nga kwentebe roda nga omusajja asukunda bwati wa poliisi asukunda bwati bodaboda yagala akole ki era n'agibala n'agimukwatako ontegedde naye watya mwaka kavuyovuyo musinika ebinyo ne mugwa mu mmotoka naawe wa poliisi mugwa mu mmotoka ontegedde bulungi ekyo kimu kakati recently just yesterday walabye ekyaguddewo omwana babadde bamugoba ne bamukira bati okakanya ng'omwana agudde wansi wa trailer emulinnya omutwe egukutuddeko omwana oyo alina abaana kakati what have you solved? 1 minute then we get out from what have you solved? So kitegeezaamu okugamba kiba ekiti bodaboda zirina okubeera revised era parliament yo n'abakola ki balina okurevisinga bodaboda tezikyatuyamba tetukyazifunamu ssente kuba n'abamuvuzi wa siboda olyokogaye tetukyazifugako anti katizo kyazirimu tozirimu anti bulizi omanye ekyazinjijamu kuza tezikyakola ssente gwe sikubo singa zibadde tezikyakola bandi badde tebazifu wuliriza omanyi desperation ekuleetera oboba odrowning when you are drowning you can bagamba asobola okukwata ka straw naye nga tekagenda mukola ki kumuyamba kitegeezaotegedde ekizibu eki kati ekizibu ekituufu okimanyi kati kyobaolaba nanti nze kati kyobaolaba kyenkwagawuliriza kyengezaako okugamba kyekulaba mpise planning authority ontekedde siise gwe kubanga tojja bisobola gwosobola mawulire go mwe munyumirwa ebyo because gwe munnamawulire oyalakuba bifaano teyo ku Facebook naye nze ama problem solver away from the problem solver twabadde tulyawo but that was very stupid omusajja yine yakikoze owa poliisi twabadde tulyawo ne tufunayo problem solver omulala ono nga si mulala ye Prince Okuyo Prince Okuyo sebuyo Prince mulamba simanyi oba mwaliwo abeera Prince Prince no ayitibwa Prince era bwe yeeyita era gwe omusanganga oba oyagala okwokyebwa ga Prince ku kyakusanga sikulabanga mu musimu yego Prince bweseere mbwayinza kwokyayo asimanyi kale Prince wenjogera ku Prince njogera ku bawasi eya Prince ebyo bigumu ennaku zino njogera owaye togenda ye bigumba Prince bagazo batabukira kiki yakikyekoze kireke lwaki so Prince gwenjogerako yebba wa Cinderella Sanyu mukulu Okuyo abagwenza okuyita Prince Okuyo Sheeba yali agenze mu Arua gye buvuddeko okwavinga show there was certain kind of a festival something like that so as Sheeba was performing kote amukwata essimu ne bagirya obana abana batambula oba yali akwata yenyini yagirya no way kati wuliriza nze ndi scientific eyamukwata yenyini azokuba yali essimu kikisoboka kati ekizibu kya baasi olina problemu emu omanyi ffe katonda yatuyamba nze nasoma criminology ontegere bulungi manyi bulungi nnyo naye bwekiwete obudde tulina butono leero oba olina butono kati tukome wano ogende amabadde ekyabagamba Prince Okuyo then oli omwana akwata Sheeba yali aliawo akwata kwala vrya eyagitwala esimu yayo vrya n'agirya amaziga tegatandise otiirikaawo esimu eriwo ne bateekawo akazeeyi kalamba n'okusoba yenna n'akomyawo ki essimu tuba tuli awo nga Prince bawasindi alina connections ati olina okuba omubbi okuba ne connections ekyo ge mazima olina okuba nga omanyi buliriza abaasi ate omubbi si kibi waliwo abantu nti ki ekyo kyoyogedde senga omubbi kibi nawe singa toliwa
atenda kasebati oli kasebali wano. Sengoli wano. Bunyoro omulabi tompisa omubita. No, let me tell you. Amawanga gano agafa agakula. Waliwo ebintu ebibeeramu. Owagira simanyi okola submission yawagira bubbi start. Nedda siwagira bubbi. Era sibwagala. Ne twabadde tulanga Prince akoze connections. Essimu munnange neeretebwa netizibwa Sheeba. Prince yakoze connections. Kambereko mu kifo kyo okubuuza ku bibuuzo bino Maama. Essimu baagibba oba tebagibba? Essimu yabbibwa mu nfo. Prince okuyo wa poliisi oba si wa poliisi? Munnakatemba akita. Essimu baagiziza oba tebagizza? Essimu yaddiziddwa mu buliwo. Ogambye nti essimu baagikola batya? Baagibba. Ababbi baagikomezza. Abaagibba baagikoze ki? Kasala kumanya birala. Bwe kyomanya ababbi essimu ya Sheeba. Bamaze n'oyikola ki? Bwe mba nnimbye yogera amazima. Polisi yabakutte. Nedda. Connection bafunyawo ziko. Polisi yakoze connection mu. Ne baani yakoze connection n'ababbi. N'abatuuza. Bwe wawuliddeko arrest yonna. Tewali. Kakati what are you trying to say? Ale n'abagirese ne bayokyebwawe nze ino. Wuliriza. Waliwo abantu mu Uganda balina bizinensi y'obubbi. Nga bizinensi. Mu Uganda there is a business called mu economics bali batusomesa bagamba nti what is a business? A business is an activity, an economic activity that one does to earn a living? No, to get money. Thank you. Kakati obubbi nayo business mu Uganda. Nze banzibako essimu ku 9 degrees wansa. Waliwo ebbali eri ku 9 degrees. Twavanga mu National Theatre tumaze okukuba mugundi mu reggae night yabakuba tukiryawo wansi. Kati wabangawo ebbala awo. Ojjawo. Osala muno ojja wano gagenda ku nasa wano. Waliwo ebbala bbiri. Waliwo 9 degrees waliwo n'eddala. Kitobaani. Kati nga tuyingira. Natundasi omumuwa mutiika eki. Nga tukuba nga tubenguliko. Kati tuba tubenguliko. Nkwatakwata bweti. Nga mpulira sikyalina lifooni. Nengamba wali wankubidde. Nengenda nemmagabaga bwekika. Bonabona bemmagabagiryamu. Sinyawo gwenda banti ki. Nengamba bandidde. Kakati ngeera Rastafari. Nenkwata bweti emikono nengamba nti story wambi. Nenziramu ebbali weti. Nali ne kyali wange nenziramu ebbali weti. Nemugamba. Naye gwe nasooka okubuuza. Omanyi Abaganda balina olugero. Essimu y'ogirina. Abaganda balina olugero. Nagamba ekintu wekibula. Bakusanga ekigoto entulo oli mu kiyigo. Kati basalamu. Nze nenkola bwenti. Nenzinga emikono. Nogamba bwenti. Nga ne kapiya tekakyawoma. Sero naye kyakombako. Nga tekakyawoma nentunula bwenti. Kati nga amaaso gange gonna ngatunuliza kyali wange. Kuba nagamba anzibye. Ateekwa okudda bekyali wange. Kubanga ate nze nali bwe mba nali bubi ye yali bubiko. Naye ngamba ateekwa okwagala okubba. Gyaliga musaayi. Nenkola bwenti. Nodda ebbali. Bannange mbandi ebbali. Ngandi ebbali. Ngenda kola waleti ya kyaliwa. Kati kyaliwa Yesu yayagikutte mu ngalo wange. Kati nga waleti yalina okugenda. Bannange bamusala waleti. Nengamba obubbi buko. Mangu awo ne basonga n'okulabirira. N'omukola kakati. Totandika ebintu bya isooke tugende maaso. Kiki ennyo kyebakola kasi? Tugende maaso. Kakati bwe yayingira ne mulumba. Kati bwe mulumba ngenda kulaba tugamba nga neneko. Nenkomawo ne ngamba ono kyali mugamba embeera etabuse. Naye ate ng'amazzi gaali gabako. Ne mugamba nti embeera ekoze eki? Etabuse. Waleti yo girina. Simu yo jakoze simu ya sijena na waleti yo tugirina. Tukwatagane. Ne mugamba nti ba omusajja anzibe. Naye atubbiira oli. Yali omwo ng'akuŋŋaanya bukuŋŋaanya. Atubbiira oyo. Netugamba
yakabba essimu ngezi ate olina osudiya bwe bakubbanga ne bwoba oli weno mu ghetto bwe bakubbanga tokabanga nti bakubbye emitwalo 2 ogamba bazibye emiliyoni meka n'abayayi ne bagenda wansi ndi gye bagabalira ne beekuba leeta omusajja akabye ngagamba emitwalo 5 lwaki otugamba nti emitwalo 3 okyegedde kati nabo osanga beekubye kati bebonerereza eyo toyogeranga nti bakubbye emitwalo 2 bebakubye ku street kubanga asooka okubuuza naye abamubbi kyengezaako asooka okubuuza nti bakubbye bawunsa nga tudiringa awo bira biki poliisi ejja patula ejjaawo nga tubakwata ri twasooka kukwata eyo ri nga tumuteeka kukabangali tumuteekako kabangali kakati bwe tumuteeka bwetu kabangali eyajja waliwo namulala najjawo wekimuteekayo mwebiti nengamba wa polisi naye namuteekako netwambuka ku CPS nkulaga obubbi bwe bufaanana bwe tutuuka ku CPS twaba omusa twagamba nti bano babbye beegaana abavubuka bali beegaana tula last dot natuuka ku leve egamba oba nzeetamidde naye omutima gungamba ono namulabye kati ate kanange statement yasowa gi withdrawing already by said the police eze biki omwana wagamba bana batamiivu batwedde mu masaa 6 consent ono namula nga tebatamiddeko yadde akasomerwako era baba abaana ababbi mu bbaala tebatamiivu banywa mazzi naloko boom kwongera kuba active akati era zebesaba mu mbanga ng'anywa loko anywa loko boom anywa bundi n'ofaaki kyekikunyusa lodwe bull ofaaki kiki kyogenda okukola olinte anonya maanyi olinte kwaolagikulu akati kiki kyekugeza kugamba nti from that angle bwe tutuuka wali ku poliisi tubagambye ekyatwali tulina okugenda okukola tubagambye manyi you people bano babbi kati omusajja yali abakolako ate kukuba yali abakola ki abamanyi nga bapolya ngera nebyebakola abimanyi n'abagamba nti mumba omusajja essimu ye n'agamba nti nebagamba nti kati yali n'atandika okugamba mugende you go inside go fit inside way bakomewo bakola statement bwe bakola statement mutwe ne reference omanya gebewa semanyi kyali hongo semanyi uwongo kyengiri nemugamba gwe uwongo kyengiri kwakubaka kyawo gatuuse ku polisi amanyi annamanyi nagwe uwongo kyengiri notanga kati kulabisa gwe uwongo kyengiri ogenda kasasi gwe uwongo kyengiri nemugamba kati kyokka ne polisi nga netwa polisi awandiika uwongo kyengiri naye bwawandiika uwongo kyengiri yali awanika mu kitabo kye ekyo kyali kitabo kyennyini munnaire baana baliko pitano ogenda kumanyirawo nga sebo naye konze sebo nga bogerako kale amannya alimu nga bono gamba nti zaawongo kyengeri kalolera gamba nti zaabasi what is a bus that's nothing because anyone can be a bus nabo nga kyebakola n'opolisi abamwiza katono mugambe gwe yasaba namugambira ozo omumanyi namugamba lasta onakuwa amanya gagenda ga muntu in fact already byetuli mu kudiringa nabyo obudde buno bya bubbi mubbi tasobola nakubulira linnya lyettuufu aleeta endaga people ofisa namakati n'amanya abalaga obubbi obuli mu Uganda batufaawo batugamba nti kati obudde buyise zaali ssaawa 8 zigenda 9 tulina okuddayo entebirodi mpulira bubi essimu bagitutte omanyi nga essimu bagikubyeko oli ababbi essimu gwolowooza ku contacts biki programs zebabadde nazo for tomorrow
Nidako abaleka munda. And you moved away? And I moved away. Ngamaza kukola kibayita rip. Bagati kati bano. Kazi jecha. Je namugati officer. Nandi yadadde okujja. Nga ntegedde yakoze ku musango gwange yennyini. Gwani. Yayambadde ekijaketi bino ebyabwe ebya bbulu. Ekiro. Namuga nti badde nsabako ku linnya lyo ankozeeko n'ennamba y'essimu. Kituyambe okufolowingako loza n'amanyi ono mujambiri. Kuba osanga enkyaba batadde. Bakugamba nti yakozeeko bagamba yakozeeko akola kiro ne babali yakozeeko akola kiro. Ontegedde bulungi? Konse njagala ekyo nga kikigize n'abantu njagala okusaku nyingi nga ngenda. Kati nalekawo ebigambo ebyentiisa nga biwerako. Zomanyi bwe bana tamusobola kutiisa. Kumakya nalekawo n'enkomawo enkeera. Nga baye bakyalimu. Ngenda okukomawo enkeera. Zaali ssaawa nga 2. Kuba saafuna tulutumala. Naye mugenda bwe tuti okudda nga bankubira essimu. Alo bakubira kyali wange bwe nabadde naye alo oyo mugambe ajje wano tumalize nabe ensonga z'abaana abasajja bayadde mu kkomera tebalina konze kale kanjije ndabe kuba natadde mu kkomera nga tebalina muki musango ngende bwe natuukawo banna akatuuka bwetedde kikagali gezi omusajja ogw'amaanyi omuwanvu alinga oyo omusajja temuwanvu anyirira yabadde tayi atuuka n'etya namu nina abasajja balina ne balugoya bano nga bakambwe kano manaizo gamba nti weefulira gaapo edduka nga ngamba nati banga nabadde nakutte bikyafu nangamba yese kakati nange waliwo abavubuka bano oli muko wange naye ogamba nti yabbiki kati omanyi ombeera ezo ate nyona mwenge akalooza kajjagamba mukowo nomanya muko omanyi kati omanya neŋŋamba muko kodi nga nsemanye ngamba bwe kiba bwe kityo nenkaluba nemugamba nti namulabidde katonga naye ndirwedde okufa n'omuntu nokakati sidda mabega kyazemaaso galogalaba gali abiri sirinayo ga Spain namulabyenga twala yatute essimu ngezi nga namulesimu kubanga bino ebintu byangu oze nali nina akasimu kali ka Samsung J4 nga Samsung yabadde Samsung J4 yasete nameka amugamba yakakadde ote yakakadde nzete njagala nnyo naye ekisinga okunnowa nti ebirimu byebikulu naye njasimu olwo anoonya kuserekitinga mu ssimu ze bamuwadde nze nabadde mpayiriza kumbe njogedde bituufu eyange si gye bali babbyewuka ng'amasimu ebyati nga mugamba nti yange Samsung J4 ogikoowola kakadde ekyamazima waliwo nina bano emitwalo 3 nze sogenda nefula Samsung yenyini J4 wano kumutasa wano wenyini nenjiguleetera wano netukiva wano watukimaze konze nkuule yagala essimu yange yenyini oyo yeyabbi saagala kirala twagala ssimu neetabukira essimu storage eyaggwera yali mpanvukaawo storage eyaggwera mbagamba nti kiki ekiba kiddako okuva wano kuba abantu abasinga batya ki ekiddako wano ki ekiba kiddako wano onzekati omusango gwende gye gulina okulaga ndirwedde bajja kunsasuliriwa ndoza namanya omusajja netufuluma poliisi netudda wali wabweru namutekako esimu yadde J4 kale bwatyo ddala kale n'agenda
nadda nayo yennyini ng'ekintu kyokka kye bakoze nga temukyalimu yadde kafaananyi yadde ki naye yennyini bade baginaatiza netukula yennyini baali bagikubya pakisiini naye ngamba bavubuka mulaba mulina obuzibu mbagamba mulina obuzibu obunene mmwe kubanga baali baana bato I think nali gonna abasinga obuku naye mulina obuzibu you will not survive in this Uganda. You can't. You will not. Era we mutakoma leero kubba you will not, and I told them oboli awo baita kuba mbafa kati. Away from that, as we are kitegeza okulaga nti obubbi omuntu yenna agamba nti nakutta omubbi kasitwa police have a very big baba sindi muna yagenze nakola natoba nnyo yebalire ddala kati bw'owulira yafefese ng'akozesa ki obukugu mu muki naye tomanya olusayinza okuba polisi yanoonyereza dda yebale ate jjukira azanye nnyo ne firimu za kikomando era kati aba n'obukugu obwenjawulo and it is okay. It is okay tewali mu Uganda tabbangako wetobangako kunva ewamu kitwaze ku byange yakye kugamba obubbi butandika buto obubbi butandika buto namukombako kyekugamba nti kikyenkweza kugamba ti obubbi butandika buto goloza bana babba amabaati batandise kubba amabaati bowulira babbi amabaati. Away from that, as you are soon winding up with the show, as you are soon winding up with the show, I want to stop. Ababbi baba tebana era mu byalo byewaabwe baali babbi waliwo kubanga yali mubi nnyo ate mukubba bagamba netaga omulumiriza ebikolwa bye bimulumiriza netaga omulumiriza nze namukwata waliwo yabbanga sitole kati yabbi mabaati. Don't do that. Yabbanga story. As you are soon winding up, I want us to have the last topic of the day. That is Cindy versus Sheeba, Sheeba versus Cindy. I think we are even. No, Cindy yawambudde da Sheeba. Kubanga bwabanga Sheeba yamuleetedde Cindy yaleese essimu ya Sheeba. It's a win. Ate kati akyasobola omuvuma. Nedda tubere scientific. Obadde omuntu omuwala naawe ogamba fala ye yakuddiza essimu ye gy'obadde okaabira. Anti wuliriza kati nze kumuleze ndi scientific. Ontegedde? Omusajja oyinza okuba omuwala. Bato ya Cindy ne Sheeba yawedde. Ate nga yankya kungi. Yawedde dda because wuliriza ebigambo bino. Essimu yo obadde okaaba ng'ogamba nti mpayo n'akadde kalamba n'ekitundu. Ogizza. Omusajja alikuleetedde bawooli ng'ogenda okulwana kati okyasobola okulwana kyalina amaanyi. Ensi eri scientific. Kayinza okuba abadde n'akakodyo nga baagala muwangulwa direct bamulage tukusobola. Anti kati nze scientific saagala nnyo okwogera bigambo byesitatusobola. Naye no she ekyalina amakulu. Ekyalina nedda wuliriza omanyi science ali bw'ati. Science bw'ogattemu ku bbiri ofuna mmeka? 3. Ofuna 3. Kakati bino ebirala ebisigadde biba bya buntu. Nakugamba nti as community experts humanity comes in also. Naye nga already kyakoleddwa kiraga obuwanguzi ku side ya Cindy. But even looking at other factors tulumiremu dakika nga 5 kikyosuubira stage njagala katubira ekifaananyi kya ku stage kyokka ebyene bali twakalaba kavuyo press conference kati stage kikyosuubira what are you anticipating for gwe munauganda alaba lunaku lwa Friday this week olina okubanga lunaku lwankya olina okubanga ogenda side ze Kololo bagenda Kololo gwe kikyosuubira ku stage awo ati katusobola tubakungire ku bantu because that's the business. Abantu twabakunga dda tujje tukunga tuwe ekya stage tetulina budde wakunga dda mugende
katwongere bakumu mugende mulabe show bino bye mulina okusuubira nga mugenze ku show musuubire music musuubire dance and drama musuubire ebintu bisatu ngamba bana ababiri sigambye ba acts abala musuubire music musuubire dance musuubire ne drama ani agenda oleeta drama ku show ya Cindy ne Sheeba ongambe njogera ku bya ku stage nti bw'otuuka ku stage egenda okubeerawo one eriko egenda kubaako ebintu bisatu eriko dance abaagala amazina amalungi mutunulire nnyo Sheeba mujja kulaba kye bayita amazina alina tuzinira agaddala abaagala okuwulira vocal feeling stuff like that mutunulire nnyani Cindy wagenda kubawo drama w'ebigambo nga they are not musical ngwabula nga bigambo ebitiisa kubanga nga press conference wagira kavuyo kiri ng'oli akugamba nti oyo copycat ono simanyani ono simanyi nze nja kukola bwenti ono nja kukola bwenti kakati expect that kind of drama as well. So that is the music, dance and what? Drama. Now putting all that aside, musically we want to appreciate or applause the two ladies. Those two ladies. Kids over Ghana, they have done something good exactly in the music industry. Thank you. Era china kujukiza abantu. Abantu bonna bagala okuyimbako. Tutunulire Sheeba on the other hand. And those are Sheeba when you okutunulire nnyo in terms of what I want to communicate today. Yeah. Sheeba needs to be appreciated than anyone else. Kubanga Sheeba started from a very humble beginning. Omanye ekyo kikulu nnyo. And she became now a winner. Gwe Cindy bw'ogamba nti oli muyimbi nnyo. Obanga oli muyimbi nnyo. The fact that mulina Sheeba gw'olowooza nga atali muyimbi nnyo ku stage emu. Kitegeeza abaakuwangudde already. It is a win. Nti muli at the same level now. It is a win already. Ontegeera bulungi nnyo. Kiringa nze Bobi Wine yeekera ku makya ne yeesimbawo ku bwa president. Nze kunze I attributed the win to him. Saagala kumanya kwewawo Museveni yawangula. Naye saagala kumanya era bonna baawangula. Nti baawangula batya. Bobi Wine kuba Bobi Wine wakuba nti weesimbye omusajja amaze nnyo emyaka politically. You are already a winner in that aspect. Kyokka President Museveni naye abeera winner on the other side atya. Okuba nti ku level ye akkiriza omwana omuto ye nga yagenda okujja mu mwana ono wa myaka nga I don't know giba myaka oba emeka tukome okuba kitegeeza kulaga. So it is a win. So when we come back to the battle for me, Cindy is a winner. But Sheeba is a winner. And for me, she's a bigger winner. What it is? Buli lw'okwata omwana omuto oba buli lw'okwata omuntu abalala gwe bagamba ntasaanidde gwe n'ogamba nti kamuwe chance njagala otegeere nti gundi Cindy yewe yawandiika oluyimba lwa Sheeba olwasooka mu bulamu. So okubanga omwana we gwe yasooka owandiikira oluyimba olwaleero gwagenda obatolinga it is a win eri Cindy. Oba oyagala oba toyagala it is a big win. Omuntu gwe yatandika afuuse w'amaanyi nnyo nti ali ku level ey'okuba basobola n'okwebatolera. Kyokka ne Sheeba she is a winner. Omuntu eyatandika nga dancer yayingira mu music nga dancer. Olwaleero bw'abanga agenda ku batolinga ne artist ali full-fledged nti ye yagenda okubanga watandika okuyimba ng'ate oli already ayimba n'amuwandiika n'oluyimba already naye abeera ki? Abeera winner. Kiki kye mbezaako okugamba nti wini y'enkya tegenda kudipendinga ku ki kigenda kubeerawo nkya. Ochekere bulungi tegenda kudipendinga ku kiki kigenda kubeerawo tomorrow. But rather sorry about that. But rather egenda kudipendinga
kukuba nti there has been consistency, there has been patience, there has been love, there has been the audience, so tomorrow everybody is going to be a winner. Buli omu muwanguzi mu ngeri ye. Kituwa just kyakuyiga nti how do you win from any situation? Okyegedde bulungi nti abantu bangi mu Uganda oba mu nsi naye mu Uganda specifically abaluzinze when they are winners. Okyegedde oli naaluzinga naye ng'olwedde winner, ng'olwedde muwanguzi naye ate naaluzinga. The likes of MC Cuts, I can just give you that example. Nti you're already a winner, but now you're losing in a very simple bits. MC Cuts, king of the mic, nakujeka kazindaro, doesn't make any sense. Chichebeza okula. Nti people just sometimes people think, people forget that life is not all about winning. Obulamu tebuli kuwangula. Life is not all about winning. Life is more than that. Obulamu busukka wao. Life is contribution. Obulamu buli ku kyekyo ky'osaamu ky'owaayo. Gattako. Nti essaawa eno kye tuba tulaba bate eno gyegenda maaso. Because somebody added a milestone on another. Namulaga nti you can sing. Osobola okutandika. Ontegedde nnyo. Gwe weebuuzeeyo gy'owangalira kiki kye wali okontributinzeeko ku kyalo kyo. Nga n'omwana tosobola kugogola. Ne bw'osanga abagogola tosobola baya nti ebibiri. Kitegeeza ki? Nti abantu balina okutegeera nti life is all about contribution. Kwongerako kyokola nti bwe wazaalibwa tewenkana bwoti. Olwaleero olunaku ekiwalo ekikweyongerako mentally, physically and all that. So for me, that is what I want to attribute today on this show. Your final remarks about the show, so that we can get ready to the show. Well, first of all, the show is going to be very good. All of you be there. Mubereyo. But ekirala ekikulu ennyo kye tulina okulaba nti shero tulina ogiyigirako ebintu bingi. Don't lose hope. Move forward. Whether what or what, move forward. And then you must always think of contribution. Your smallest contribution. Abantu balooza nti ndasobola kukola kinene kati gundi teyamanaginga Cindy, teyamanaginga Sheeba. Cindy teyamanaginga Sheeba. Yamwandiika mwandizi luyimba namwakwata. Kakati senga Sheeba naye oluyimba teyaluyimba. Otegedde? Kitegeeza nti contribution yali temuyambye. So kitegeeza nti there must be always that one person, that value addition that you add to anything that you come across. All right, so nina abantu benjagala okuyisaamuko bambi abatera okubeerako ku YouTube channel yaffe. Video gye twasembyeyo okukola, some of the comments zendaba wano ngenda kusoma busomi manya amumanye nti tubeera tubalaba era mwebale nnyo. Keep the comments coming through, keep the likes coming through. Waliwo omwana mulezi Kakande John nakulabyeka, waliwo omwana muwala bamwita Nakaiza Felista, mwana muwala Mutesi Madina. Gwe ndi sure olaba video n'ozimalayo ebiseera ebisinga okusizira comments zo. Waliwo Namulondo Magi, waliwo Sharon Ogero, thank you so much, you said respect. Waliwo Sanyu Lilian from Dubai, nawe webale nnyo mukwano. Bamwita Sanyu Lilian from Dubai. Waliwo gwe bayita Dubai awo ninawo bakwano bange bangi naye lesa abatumira. Waliwo Maureen Kateme, waliwo Kabajungu Pascazia, Businje Mukonko Joseph, waliwo that is it. I think tujja kubanga tukoma olunaku olwaleero mwebale nnyo kwantino mwekumira ku YouTube channel neyagaliwo ambeerawo ne mwami Obote ono anagenda maaso n'okubanga agayagaya ensonga lwako olumutidde ensonga azigaya nezisukka. Tewali zisukka. Twagala okusaasira
family y'omwana eyafudde wa boda eyafidde mu njegeero eyafiiridde mu kavuyo k'okuba nti baagala omukwata ne tusaba ne poliisi ya Uganda etuyambe streamlining bulungi ekintu ky'okukwata boda abantu abakwata boda ffe tetubamanyi era ffe abantu abamu abali physical nze bwe yambadde nvuga boda oyinza omaliza ng'ogudde omuntu mubulago ogoloza atezoloza mubbi wa boda n'omutuga ama mweraba banyi wuliriza oyinza mubbi wa boda saagala ebintu byaki naye oba oli wa polisi nga tetumanyi waze kumanyirira wano waze kumanyirira wano